Museveni ekimu kye yatulabako tusetolinga nnyo for less. Era Oweekitiibwa Mpuuga ennaku zino bw'ayogera ku kutereza electoral laws, abantu balaba nga beesenda eno bbali. Lwaki? Basetolinga ku kitono ekisembayo nti obubaka bwa Paalamenti bombo wangula ne bwanaabeerako nja kubusigalako. Ffe twagala lutalo lumujjako. Kati ekitutawaanya amateeka agasobola okuwanguza ababaka ba Paalamenti go tusobola okugatambulirako. Paalamenti bagirondera mu tteeka ddala ne pulezidenti bamulondera mu tteeka ddala. Presidential Elections Act lyetteeka erironda pulezidenti. Kati ate waliwo lye bayita Parliamentary Elections Act lyetteeka erironda ababaka ba Paalamenti. Kati Museveni obutonotono bwe yatuwa abantu bw'oyogera nti etteeka erimulonda okusobola omujjako tulitereezeemu, beekweka kubanga eribalonda bo bamanyi nti basobola okuyitamu. Because we have settled for less. Era abantu ewa Museveni babasongerayo olw'okuba bamanyi muli mu kizikiza, tugenda kumujjako. Etteeka erimujjako tebaagala litereezebwe, kaakati nga mwe mulowooza nti be muwagira ku bubaka bwa Paalamenti mubawagira kujjako Museveni. Etteeka lye bayita Presidential Elections Act erimu ku mateeka ge twagala okukyusibwamu. Omuntu awangudde obukulembeze bw'eggwanga nga tali mu buyinza limuwa essaawa 24 okulayira ng'ekisanja ky'oyo gw'ajjako kivuddewo kiweddeko. Museveni asibyeko abantu emyezi 3 oluvannyuma lw'okulonda, actually eggulo limu. Museveni asibyeko abamwesimbyeko okumala weeks 3 oluvannyuma lw'okulonda. Etteeka ligamba nti senga tolayire oluvannyuma lw'essaawa 24 ng'ekisanja ky'ono gw'owangudde kiweddeko, your victory would have been collapsed. Yes. Kati omuntu akuga nti etteeka lisigale bwe lityo tugende tumuggyeko, onakwata n'akusiba weeks 3. Gw'ogamba nti essaawa 24 zimulema okukusiba, ekisanja ne kiggwako nga tonnalayira, and then the victory collapses. Mu nsi ezikyusizza obukulembeze bw'eggwanga waliwo gye bayita Transition Act. Bwe neesimba ku Museveni ne muwangula, what next? Nkwata jjinja ne ngenda mugoba entebe, nkwata nkonyeko. Abataagala kutereeza mu tteeka limulonde erimukumidde mu buyinza batubuulire senga bamuwangula olwo bakwata ki? Balina amagye gatandika kuba bukubi saluti ne batuula mu nnyumba yaabwe neefuuka State House, oba bagenda mu eri awataliwo nteekateeka etulaga bwe tutuukayo. Era ng'oggyeko Museveni abaagaanidde entebe oba Nakasero, ani omulala gw'empawabira obutakola mulimu gwe? Saabalamuzi alina okundayiza mulumba waka nti nzuuno oba ekkololo neetwalayo bwetwazi ne mukubira essimu nti ntuuse. Ebyo abatayagala Museveni ave mu bayinza tebasobola bibuuza. So tulina ebibuuzo 3 to answer. Era njagala bannayuganda babiwulirize bulungi. Ekibuuzo ekisooka, why we should be out of here. Ekyo buli omu akimanyiko answer. Museveni bikolobero byakoze. N'akyali mu gavumenti yamanyi nti lwaki talina kubaako. So that is not an issue. Ebibuuzo ebibiri ebisigadde, where do we pass? And how do we go? Oweekitiibwa Mpuuga ebyo byali mu kudifayininga.
ebyokwogera ne mutabani wange w'emyaka 3 agamba saagala Museveni. Ebyo n'omwana omuto n'omulalwa byabimanyi tamwagala. Ebibuuzo ebitali attended tu tutuuka tutya mu buyinza era tukola ki? Naye mu kifo ky'okutta ebibuuzo ebyo oli mulonda mu kifo ng'ekyakajjala abamu nga bali ku ludda oluvuganya batambula emirundi mingi ebweru w'eggwanga okusinga vice president. So they are comfortable. They are in a comfortable zone. Dictator atega. Dictator alinga omuntu omusemako omugezi abantu abatunuliranga mmese azitega n'obunyeebwa. Olutalo luli mu bibiina ebirala lwa kuyombera bubaka bwa parliament si kuyombera buyinza. Nowaabwe go bateekawo bali mu kuyomba. Era abantu bali mu kutambira ndiga mbuzi basobola okukakanya oluyomba against them. Tebyatambira kujjako Museveni. Buli omu atambira kukwata kifo kye. Democratic Alliance yokka yo yakavaayo okutandika okutta ebibuuzo bibiri. How and where? Kubanga eyagala kujjako Museveni. Abalala newe bali tebalootangawo. And they are comfortable. Ffe twagala ono kufuuka president wa Uganda. Tannafuuka. Abalala owaabwe yafuuka nga tannalayira. Bino bwetabibagamba temujja kutegeera lwaki tuli mu lutalo lunene. Olwaleero tuli mu kuteekateeka okugenda eggwanga lyonna nga tugenda twa-identifyinga bacoordinator baffe tweteeketeke mu bbanga erisigaddeyo ettono. Bannaffe bali mu bifo bye baawangula bye basula bateekateeka okugyamu abaayitamu nga baabwe. Buli omu addeyo muvudde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo mutandike okwebuuliza wano. Abakulu ku kitabo ekivuganyiza nnyo Museveni emyaka 5 eyo basimbyeyo ani okusobola okujjayo WNRM? Secretary General gyazaalwa Mwami Rubongoya oyo naganja mufiirako. Bamubuuzizza nti lwaki wava ddi mu NRM? Naga nti NRM ewaffe ne bw'ojogera oyinza obutafunawo okyama. Ye Secretary General ayagala kujjako aki? Nze mu 2006 nga ne stage za border zimmanja nagenda ne nesimbe waffe Butambala nga basiraamu nnyo nange ndi mukristaayo nnyo nga gwe nesimbyeko mugagga nnyo nange ndi mwavu nnyo nga tewaliyo yenna opposition nengenda n'enkumbi bwali bubbi na wangula. Secretary General atandika atyo okutagala nti waabwe yatyayo ene waffe atatya gye twalongoosa. Badikiteta ezo zibeera nkola zaabwe. Bali eri ewaabwe beeyagala. Betulowooza nti banaabanona ewaabwe. Lubongoyo Oluganda bamala kulumuvuunulira alwogere mu bantu. Ewaabwe Olunyankola alugeramu n'ebisoko byatannaba kumanya. Eyo tagendayo WNRM yeetaaye. Ajjeeno bakasiba nte gye basibiddwa emyaka gyonna naye atuula awo akugamba nti dictator agenda. Secretary General obeera ku level yakukwata ntebe senga president avaawo ne constituency gy'ozaalwa ogitya wabba ki? Wabbayo nte nga bakunoonya, wabbayo ndiga nga bakunoonya nga tetukimanyi kiki.
alinayo faamu ya buwumbi 5 naye atyayo eno jajja kukiikirira omuzigo yagupangisiza ggulo nti eno gyatatya. Mutegeera bannayuganda kiki kye tuliko? Bwe twogera bino nga bagamba nti ndowooza abo bawala n'amawanga. No, we are only being strategic. Nze tonsuubira genda kiriwuhuula kufunayo constituency n'esimbewo. Secretary General ali empowered enough, alina every what it takes mu kitundu kiri y'omu ku bagagga abato abalimu. Actually nakoze okunoonyereza nga yekka mu bantu 8 abalina masters ya Harvard University okuva mu kitundu ekyo, abala bali bweru wa ggwanga. Atyayo eno jjajje waffe Mbakapere. N'olwekyo njagadde okwogera ebigambo ebyo okwebaza National Coordinator Ssebo. Abantu bano bategeere nti ensonga z'oliko za kukwata bukulembeze bwa ggwanga. Tukoya abakulembeze abatalina issues. Omukwasa omuzindaalo nga wano President Mpuuga abatumidde, President waawa tannabukwata atuuka butuusi bukwata. Munange Ssebo MP jangu oyogereko eddakiika 3 President abatumidde era bannange nzuzo nyambadde ne issues zokka ze zisobola okuleeta enkyukakyuka mu ggwanga. N'olwekyo twagala abantu balina wano. Kambabuulire kino kisembyeyo. Bwe muba mulowooza nti byambalo bye bisobola okujjako gavumenti, ababayambadde bangi. Actually nabagambako nti bwe baba babakwatira bwerere okubyambala. Naye kale babyambadde n'eddwiru ne bazikuba. Gwe baagala okujjako ne bwasiba mmotoka nga bakuba ddwiru